najja abeerako ensonga ngazi nnyo. Mukyala we Robina Kiyingi nattibwa yali 2023 mbeera nejja bwetyo n'atuuka okwagala hostinga oba okujja President Museveni mu buyinza n'akyatula. Jeno Kayihura n'amulabula n'amuyisiza ekiwandiiko nti woddira kuno bakukukwata bakugguleko ogw'okulya mu nsi olukwe. Kati okufa kw'omuntu oyo omuzito bw'ati alina profile ennene tekuyinza kutuleka kyekimu kubanga n'emyaka gye si yayitiridde nti akaddiye nnyo. Enfa yeetaaga okunoonyerezaako kubanga obulwadde bwe tebwategeerekeka nnyo wabula mukyala we gwayita Nakayiira oluvannyuma bwe yali abika teyalambulula nnyo mbeera ya bulwadde bwe naye tulinze lipooti ndowooza nga tumuziika wano mu Bulemeezi Busukuma awe Seeta kubijja bye bajjajja be yalaama okumuziika kitukuba wala nga Buganda ne Uganda eyawamu naye okusingira ddala Buganda kubanga abantu ba Buganda bangi abayamba ku General Museveni abazze bafa mu nfanga olaba nti batuukiriza biruubirirwa byabwe okutuukira ddala ku balutako Mekayira bangi nnyo nja kuba balasinza kumalayo kubanga be bazimbye President Museveni okubeera nga ali wano okuvira ddala ku Mulangira Mutebi. Dr. Aggrey Kiyingi yawukana atya ne President Museveni babafoolinga batya bafoolinga batya okubeera nga okutuusa nga omuntu eyavujjirirako ne ku lutalo okutuuka nga afudde ali mu exile. Okwawukana manyi wali okwawukana okwawula n'okwawukana kati oyagala baawula batya? Yes, n'okubeera nga tebakyakwatagana omukwano tegukyaliwo okuba omukwano okubafa mu ngeri ya Suuna na Baziba. Kakati ekyo kyali nnyo ku biruubirirwa kubanga Dr. Kiyingi bwe bava mu nsiko yamanya nti ensi eteredde. Ebisuubizo bya General Museveni eyali omuyekera ebiseera ebyo ng'abisuubira ng'omusajja Omuganda naga tujja omuntu alinamu ku nsonyi nti byatusuubiza bijja kutuukirizibwa. Tutunulya Uganda ennungi etaliimu kuyiwa musaayi etaliimu fugabbi. N'agamba kandeetewo wano kompyuta zange ne kampuni ya Days International eyambe ku bantu tekinologikale basituke abaana abato tukyuse ensi tugijje mu mbeera eya analog egende ku digital. Ebiruubirirwa bye babiraba nti maaso eyo biyinza okubabeerera ebibi okubangula kuba nti teriyo gavumenti ya nakyemaliro oba kale gavumenti eyagala kufuga abantu bumbula ng'eyagala bazibula amaaso. Dr. Kiyingi literally yaleeta kuzibula bantu maaso. Kubanga ebintu bye babikyankalanye ebyuma ne babitwala awo kuba nategeddeko nti yabitunda babimalamalawo awo bamutadde mu misango egitaggwa bamutadde mu misolo naye nga bintu byakolera eggwanga yandibadde si bwatyo bwali. Kati awo wonna ng'otandika omulaba nti omusajja ono mugezi azibula abantu amaaso so ffe twagala kubatuulako bateekeko obwavu buno obw'olukonvuba obutaggwaawo. So nga tekinologi gwe yali aleeta abantu bazimba software osanga family ennamba oba ekika kiramba nga kirya ku app gye kyazimba. Noli nayiya gogoye n'eriisa ssaza nayiya search engine oba emikutu gikanoonya. Kati Kiyingi bye yaleeta Kiyingi wa generation eyo twamusaalirwa nnyo okuba nti baamupapya ne bamutwala mu ekizayiro ffe tetumuganyuddwamu ffe ab'omulembe guno. Mukyala we bagenda omukuba amasasi nga bigambibwa nti ye yamutta ku lw'eggabo awo ng'era embeera eriwo yakumupapya mapeesa kiringa wanaga nti omuntu muteebye
kati muwe ne red card omukubenga ze free kick ziba mu makoona ye Kiyingi bwe batebe bamukakkanya era afudde ne stress naga akanzire Australia kasita professionalism eno gye nnina empaaka pasito okukolera awantu wonna kyekirungi kya professionalism entuufu omuntu asomye obulungi atali nga baleero bana bali mu gavumenti zaffe za Mwami Museveni nti ate bamutulaki nti ate biki ebyo omuntu asomye obulungi nga Dr. Kiyingi yatuuka mu Australia ne bamwaniriza bulungi nasigala nategeerako nga ne wano mu East Africa alina abakungu abamu mu consulting ne abajjanjaba abadde nga abikola naye nga wano bamusuubiza nti woddira bakugulako gwakulya mu nsi yo lukwe kubanga biri ebyokumuwozesa trials ze mukyala we zatuuka n'azivunuka naye n'abanga yabalabula 2016 yali azze kujjako bujja kubanga obusobozi weebuli constitutionally munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abali ku mikutu Uganda ey'enkya ssaako n'emikutu emirala gye mutugobera egy'abannamawulire ku social media over the internet. Mwebale kutugobera notuwa dedication no commitment ey'okubeera nga mugoberera ebintu ebizimba ebizaamu abantu obwongo, okubaogiwaza obwongo, okubazibula amaaso. Emikutu gino twabagamba egy'abannamawulire twagala nnyo okubaggula amaaso, unlike on the mainstream where there is a lot of yellow journalism, okukyamuukiriza n'okusettinga agendas ezigenda okuziba oba okuzibira ddala abantu baffe amaaso. So awakening the conscience of the people, kakati it's the role esigalidde bannamawulire okubeera nga tukola ogwo. Ensonga lwaki mainstream ziri eri olumu twaze kutulako oba ebitundu oba percentages singa twaze kutulako to make sure that we stay in line n'ebyo byennyini calling yaffe okuyitibwa kwaffe professionalism n'ekintu kye tulina okubeera nga tukola. Eggwanga bwe ligenze maaso okudobonkana saako n'okudibagibwa n'okutemulwa in cold blood in court, bannamawulire tusigadde kazinga okubeera the voice to the voiceless, okwogera ku ebyo ebigenda mu maaso, okubiwandiikako saako n'okubibaleetera nga temuli mu kukyamuukiriza. So emikutu gino tusseeyo nnyo omulako okuwuliriza kuba bye tuleeta si bibyo ebikyamuukiriza wabula bye tukkiriza ebigenda okubeera nga biwulirizibwa nga tebyesittaza, nga mulina okwefumiitiriza n'okukola decision ez'enjawulo oba okukola ekiddako ekyenjawulo. Ne muganda wange Mutebi the Moving Dictionary ye Mutebi Solomon bwe tubeera ffenna ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Mutebi ono muwandiisi oba guwandise writer nga munnamawulire era kuba amawulire gali mu departments oba bit ez'enjawulo. Musajja wandika ku bintu ebitali bimu naye era nga mu mawulire alina bingi bye tukolera bye tukwasaganya. Njagala tugende butereevu mu program gye n'abasuubiza ya Dr. Aggrey. Dr. Aggrey ono abadde musajja njasabiggu, musajja mmekete,
musajja azze akolokota noonyeza ekigambo ekyo ekivvuunula obulungi critiquing government ya National Resistance Movement naye kankozesa ekyokukolokota ate era nga y'omu ku abo abaavujjirira olutalo lw'ekiyeekera 1979 okutuusiza ddala 1980 mu mukaaga olutalo olwo lwe baaluwangulira bajje mu buyinza. Abadde Australia, he has been a very good cardiologist. Yes, omuntu jjanjaba emitima, expertise adagina nga wanjawulo. Ate n'ebintu by'abadde akiikirira okulaba eggwanga Uganda eritebenkedde erikyusa okuva mu nfuga eno bad governance. So abadde alafubanira nnyo good governance n'okulaba nga President Museveni at least ava mu bukulembeze. Naye kitalo nnyo sabbiiti eno nnyini gye tulimu amawulire twagafunye okuva ku mukyala we nti Mukama Katonda yamujjuludde. Twagala okudinga deep mu bulamu bwe byabadde akiikirira saako n'omukululo gwalese abadde akkiriza nnyo ne mu federal system of governance gy'afudde nga tafunye enkyukakyuka eri gy'abadde alafuubanira okulaba mu ggwanga Uganda n'ebintu ebirala bingi. Muganda nge Mutebi Dr. Aggrey Kiyingi okufa kwe okwogerako ki first and foremost. Yakusooka mbalamuse wenna tulaba ntandikira awo mpola mpola. Kyabadde kikonde ky'amaanyi eri eggwanga. Omuntu yali established nga Kiyingi. Profile ye okuva bwe yamaliriza ebyokusoma n'agenda mu Kenya n'ajjanjaba gye yava n'ayingira Australia n'ayongera n'okusoma. N'ajja abeerako ensonga nga nnyo. Mukyala we Robina Kiyingi n'attibwa yali 2023. Mbeera n'ejja bw'etyo n'atuuka okwagala hostinga oba okujja President Museveni mu buyinza n'akyatula. Jeno Kayihura n'amulabula n'amuyisiza ekiwandiiko nti woddira kuno bakukukwata bakuguleko ogw'okulya mu nsi olukwe. Kati okufa kw'omuntu oyo omuzito bw'ati alina profile ennene tekuyinza kutuleka kyekimu kubanga n'emyaka gye si yayitiridde nti akaddiye nnyo. Enfa yeetaaga okunoonyerezaako kubanga obulwadde bwe tebwategeerekeka nnyo wabula mukyala we gwayita Nakayiira oluvannyuma bwe yali abika teyalambulula nnyo mbeera ya bulwadde bwe naye tulinze lipooti ndowooza nga tumuziika wano mu Bulemeezi Busukuma awe Seeta ku bijja bye bajjajja be yalaama okumuziika. Kitukuba wala nga Buganda ne Uganda eyawamu naye okusingira ddala Buganda kubanga abantu ba Buganda bangi abayamba ku General Museveni abazze bafa mu nfanga olaba nti batuukiriza biruubirirwa byabwe okutuukira ddala ku balutako Mekayira bangi nnyo nja kuba balasinza kumalayo kubanga be bazimbye President Museveni okubeera nga ali wano okuviira ddala kumulangira Mutebi kati Kabaka. Kati nkisaami nkiwumbawumba bwentyo nti mawulire ga nnaku eri abantu ba Uganda. Dr. Aggrey Kiyingi yawukana atya ne President Museveni babafoolinga batya okubeera nga okutuusa nga omuntu eyavujjirirako ne ku lutalo okutuuka nga afudde ali mu exile. Okwawukana manyi wali okwawukana okwawula n'okwawukana kati oyagala baawula batya? Yes, okubeera nga tebakyakwatagana omukwano tegukyaliwo. Okuba omukwano okubafa mu ngeri ya Ssuuna na Baziba. Kakati ekyo kyali nnyo ku biruubirirwa kubanga Dr. Kiyingi bwe bava mu nsiko yamanya nti ensi eteredde. Ebisuubizo bya General Museveni eyali omuyeekera ebiseera ebyo ng'abisuubira ng'omusajja Omuganda naga omuntu alinamu ku nsonyi nti byatusuubiza bijja kutuukirizibwa. Tutunulira Uganda ennungi etaliimu kuyiwa musaayi etaliimu fugabbi
n'agamba kandeetewo wano kompyuta zange ne kampuni ya Days International eyambe ku bantu tekinologikale basituke abaana abato tukyuse ensi tugijje mu mbeera eya analog egende ku digital. Ebiruubirirwa bye babiraba nti maaso eyo biyinza okubabeerera ebibi okubangula kuba nti teriyo gavumenti ya nakyemaliro oba kale gavumenti eyagala kufuga abantu bumbula ng'eyagala bazibula amaaso. Dr. Kiyingi literally yaleeta kuzibula bantu maaso. Days International zajja twagenda tutegeera nga tuli baana bato naye yali azze ku ekyo nereero tewaliwo alina kirowoozo kya Kiyingi bwaddeyo ne weetegereza kubanga ebintu bye babikyankalanye ebyuma ne babitwalatwala awo kuba nategeddeko nti yabitunda babimalamalawo awo bamutadde mu misango egitaggwa bamutadde mu misolo naye nga bintu byeyakolera eggwanga yandibadde si bwatyo bwali. Kati awo wonna ng'otandika omulaba nti omusajja ono mugezi azibula abantu amaaso so ffe twagala kubatuulako bateekeko obwavu buno obw'olukonvuba obutaggwaawo so nga tekinologi gwe yali aleeta abantu bazimba software osanga famire ennamba oba ekika kiramba nga kirya ku app gye kyazimba noli nayiya gogoye n'eriisa ssaza nayiya search engine oba emikutu gikanoonya. Kati Kiyingi bye yaleeta Kiyingi wa generation eyo twamusaalirwa nnyo okuba nti bamupapya ne bamutwala mu ekizayiro ffe tetumuganyuddwamu ffe ab'omulembe guno kubanga embeera yo okutebenkera kwakoma mu late 90s. Mukyala we bagenda omukuba amasasi nga bigambibwa nti ye yamutta ku lw'eggabo awo ng'era embeera eriwo yakumupapya mapeesa kiringa wanaga nti tumuteebye kati muwe ne red card omukubenga ze free kick ziba mu makoona ye Kiyingi bwe batyo bamukakkanya era afudde ne stress naga akanzire Australia kasita professionalism eno gye nnina empaaka pasito okukolera awantu wonna kyekirungi kya professionalism entuufu omuntu asomye obulungi atali nga baleero bana bali mu gavumenti zaffe eza Mwami Museveni nti ate bamutulaki nti ate biki ebyo. Omuntu asomye obulungi nga Dr. Kiyingi yatuuka mu Australia ne bamwaniriza bulungi n'asigala nategeerako nga ne wano mu East Africa alina abakungu abamu mu consulting ne abajjanjaba abadde ng'abikola naye nga wano bamusuubiza nti woddira bakuggulako gwakulya mu nsi yo lukwe kubanga biri ebyokumuwozesa trials z'omukyala we zaatuuka n'azivuunuka naye n'aba nga yabalabula 2016 yali azze kujjako bujja kubanga obusobozi weebuli constitutionally bye bagenze bakyusa amendment seze zitaggwa yali akiraba nga weekiri omukulembeze osobola omujja mu buyinza nga togenze mu kalulu kubanga omukulembeze alina kuba mugezi should be of sound mind. Omukulembeze omugezi tayinza kuva ku biteeso bye byonna bye yaleeta 100 ku 100 nga Mwami Museveni bw'akoze kitegeeza akawaayira akamenye si mugezi. Omukulembeze alina obwongo nga arizon nga talina kikyamu ku mutwe yandibadde takola bintu ki kati Kiyingi mwe yali agenda okuyita asabe emikono palamenti oba ne bw'aba agijje mu 2/3 ne bwetawera addeyo kubanga constitution ekukkiriza eyina articles nyingi mweyita Dr. Kiyingi bye yali agezaako nga tazze nti yesimbewo bwesimbi wabula nga ayina emikono emteekateeka mwajja okuyita ne bamuteekerawo olukujjukujju kati ate palamenti yaffe yiiyo baagikyusa nnyo palamenti yakyuka si byebiri eby'omulembe guli n'aba nga abadde threat ne bamunafuya n'agongobala 2026 paka leero gy'emyaka 2016 paka leero gy'emyaka nga 17 no 17 nga myaka kumpi tugenda mu myaka 20 yali ajja 2016 si 2006 yali ajja 2016 kuba yalangirira 2015 y'emyaka nga 8 ku 7 yali awo wonna abadde bamusanyalaza era bw'ogenda mu maaso awo tabaddewo na nteekateeka yonna kati obulamu bwe tebabuwumbawumba oba omusajja eyalwana eyateekamu kubanga Kiyingi baliteekangamu ssente
yalwanyisa ssente ey'ebiseera ebyasanga bajja n'Omuseveni nga tebalina ssente n'ateekamu n'afacilitating nga muvubuka eyali ow'amaanyi ate ng'alina n'esse mu Buganda wano bw'atyo obulamu bwe bwe butyo ne babusiraanya nga tufiiriddwa omusajja omusabe omujjanjabi w'emitima omukuukutivu. Tulowooze nti n'ekirala kisooka okubeera nga gavumenti yayongera okumuti olwa kubeera bw'obeera nga gavumenti y'ekirekero gisapootinze ogitaddemu ogiwadde financial support kakati bw'etandika okutya era ababyekola tebikyatuukagana n'ebyo bye yajja nabo byongeesuubiza tulowooze nti part of the threat n'ekyokubeera nti baali basuubira so okuvujjirira gavumenti endala yonna can we rule it tusobola kiruling out? Toyinza butakitya olaba oti abantu ba bulijjo bapya naye kati omuntu akumanyi munda n'ebweru ng'alina n'ennamba zizasobola okudduumira alina abasajja bannadduli bonna bajja Abdulu Nadduli basajja Baganda be bakola omulimu gwe gumu ate nga ye abasingako obutendeke nti asobola okuba nga abamobilizinga ne babaako kye bakola eba threat ate n'ekirala 10 point programs zino President Museveni bwe yazivaako bangi abalimu ensa abantu abalimu ensonyi banafuwa naga ebintu byonna 10 n'otatuukirizaako tya nebisigala mu lufumo ti security giffe gye tulaba nti terinawo kubanga ye credit gyaweebwa neteriiwo temala tulabye ku bantu abafa ne babuuza n'otafunako wadde nti gundi kale wadde okufa kweko bilyo ebyo sibiwakanya kuba nalabye ne Tupac kuva 9 paka jozi kwe kuzuula omusajja gwe baga nti yateeberezebwa yali yateeberezebwa mu Chicago kati ekyo sikiwakanya bisobola okubeerawo bamuzuula mu Nevada ne wano kisobola okuzuula abantu bonna abazze batta abantu naye ebyo tubimanyi nti bibaawo nga gavumenti evuddeko lwa nsonga nti wabaawo ebikusike bw'oba onoonya mu buntu embeera ezo zonna kyekizibu kyaffe ffe ekitutuumyeko emisango gino bye tumunenyeza kiri kyenkugambye 10 point programs nti enkizo yaffe eri ku security erumira nayo nti so bw'aba gavumenti zino nga zikyuka transitioning eri peaceful obeera omanya mangu nti eyatta gundi nno tumutegedde kubanga beekweka mweno kati ekiyamba ensi ziri okubazuulazuula nti buli kadde zikyosa naye kati wane waffe tuyineemu ey'olukonvuba oba kyewandise chronic disease gavumenti yaffe kaakati byebyo ebintu ebyanafuya abantu bakiyingi ne batuuka okuba nga bagamba tuzimbe ekyaffe ate nga tebabaganya kuba yali tayinza kukolera mweno gavumenti oleese tekinologi wa kompyuta bamulwanyisizza ogenza okutunuulira gundi engaba y'emirimu obusosoze bungi nga gwe ne bw'onaatereeza tojja kutereeza abantu beewammwe bulemeezi oba busukuma gy'ova kyova olaba ne leero nina obukakafu okuva ku muganda we omusajja mwami mukulu mutoowe talina kyabugagga muno so nga ate Kiyingi baali badde basajja bamaanyi sente ze yavujjirira yali avujjirira asobola okugenda mu ekizayiro kuba afudde mwavu talina byabugagga ku nsi ye oba gyebiri Australia naye ng'ebiseera ebisinga obugagga ffe tubala bwa beesi gy'ova kati awo nakyo kiddayo ku kiri nti mu kulwana kwe kuno okulaba nti akyusa kwe kufurizinga buli kintu kye omutima mubi dictatorship oba gavumenti zaffe ze gukola kuba buli muntu bw'okubanga buli muntu eyakuyambako okujja kati akaaba kiraga kijjayo ekifaananyi kituufu nti obukulembeze bwo si bulungi. Tulire trumped up charges okulya mu nsi olukwe simanyi abadde avujjirira ADF biceewo byonna simanyi yadde mabega yali mabega w'okutta mukyala we the charges wa bino ebisomo bibadde bamuteekako bitegeeza ki oba bitegeeza ki beyond bye tubadde oba omuntu byabadde amanyi? Gavumenti lwakuba tezitaddeemu nnyo zandifunye abantu sijjas okunoonyereza kwonna kulungi
kyova yatuwa omukisa ebitongole binoonyereza ne binoonyereza nga tetunayogera ku nsonga n'ezisaanye zifuneyo ku bantu abagezi abapya abayiiya ebintu by'omulembe guno. Kwa buli omu bw'oŋŋamba ADF ne bwekwata nze nange mba muvugirizi w'ADF buli omu ADF kyafuuka kintu kimboozi kubanga Congo gyeri gyempulira nga ne Congo yekwasa gavumenti ya Uganda bw'ogende Congo abantu bakimanyi nti abasibyeko embeera ye Museveni ne Kagame ate nga toyinza kubawakanya kuba bw'otunula mu 84 bw'otunula mu 84 Mobutu bwe yali akomawo mu kisanja kye bamuwagira ekyasembayo bwe yabeerawo ebbanga lyali lya myaka 8 gavumenti ezaamu overthrowing nga mwalimu eya Uganda Rwanda ate tetumanyi obulungi nti Uganda ne Rwanda balinnya mu kimu omu mwana wa munne kakati ADF gyonga nti eri mu kibira etavaawo ADF nfaananira koni ndaba nga gy'emirimu kwavuwaza basajja balina ensi engagga nobanga ize bannaye nobonyabonya ensi eno mwoli nobonyabonya n'emirirana bantu President Museveni ebintu ebimu nedda kuba kati onziziza ku ADF kuba ADF of course gye gimu ku misango egibadde giteekebwa ku Dr. Aggrey nti azze nga avujjirira ADF naawe ne bakukwata ADF kyekiriwo babuuza fayiro ki nti amuwe ADF ka ADF ndaba abalenzi bonna simanyi yakoze bbomu n'akoze bbomu eringa akaganga etatta wadde enjiibwa ng'egikuba bukubi matu gano mbwe enkofu bakubya amatu neba nga tekyawulira tebuuka mbuwe ADF kyeri mu myaka 3 nga teyiiyanga bintu bikola bbomu neba ng'ekola bbomu ezo nkolerere ebyo byonna muli mu muzannyo muli mu games za kulya ssente za mwewa musolo kubanga ne bali babanja gye bali bakola mulimu Kongo gye bali yewasinga ssente gyogamba tebalina kye bakunoonyaako nga si mulimu kati Kiyingi gogamba nti avugirira ADF Kiyingi alina ssente kigwe mwayabuwaza abadde akola musaala gwe gwalya ne famire ye mwekizayiro ne wano talinaawo abantu nalabye ku bantu be banaku kati ekyo ekya ADF saagala nakiwuliriza kubanga ADF yo gibuuze looro yaayo ki era kiki kyenoonya eyagala ki enoonya ssente teyagalangako nakuggyako gavumenti waliwo abantu nti kangamu bakuteere tya ADF kakati tulina jeno waffe wuuyo kakati ye minisita gundi yajja kutusakira nti yajjanga reforminga nti naye kati gendayo biri byammwe muli ba mukago mwali nabo ate obazizza muffe muteese byammwe naye nga nze ndaba eyo layini yakufugirako nsi kubanga ate Kongo eyo naye nnuma abakongo bali wano ku Salaama bangi babeerawo mbasoma mirimu gya mikono naye ng'ensi yaabwe ngagge erina obugagge Katonda bw'ataawa nsi yonna ndala mu Afirika abasajja ne bagigongobaza ate nabo bennyini batunuulira ffe bubi kuba omuntu gwe basibako ekizibu ye Museveni gwe bayita owaffe ne Rwanda kati kyekibi kye bakola nze ADF mbasaagala nakuwulira sitoore ezo Katemba oyo Katemba si wa kyasa kya 21 byammwe bya 19 eri centuries saagala kuteesa ku bintu bya kigwagwa tutunuulye ku kya embiranye ebaddewo ebintu byazzenga ayogera ebintu byazzenga akiikirira afudde talina na kimu kya succeedings that oba kyafunye then ekintu kyadde ekirala kyadde yali I'm forgetting the organization nenga ya eri about federal yes gye yatandikawo byonna agenze era tekulina kimu kyakoze eki kyafunye waliwo ebintu ebitali applicable mu system ng'eno nti omusajja twamuwa obudde bungi n'azimba ebintu volongoto naye nga bikosa kiringa omuntu omuwa system ey'omupiira n'azimba naye nga omupiira oluve wa golokipa gugenda paka mu box ya mulabe nga temuyinza kusambako kati ne bw'oleeta abasambako ne bw'oleeta abazannyi bo bambape baani n'obajjuza tebagukuba era gafuuka kattiro
ndabyeko ne gundi awo onziziza mu ekyo kankuzeeko ne walala kuba tumanye ebintu bigazimu. Ndabye ku Gukaaye Nevo ng'ayogera nti Manchester efuuse kattiro oba ntaana y'abazannyi ne bakooki nga mutuufu nti waliwo sisitimu weba nga ze baleeta tezifevalinga kati muba mulina okutukyusa aba akubuulira. Nze ne bwe nsomako omutwe ku eyo positi nzirayo oba ku statement ne mmanya nti ayagala tukyuse bagagga kuba be bakola bino byonna sisitimu. Kakati Museveni ono akubuza embiibya omuntu yenna w'emyaka 4 gye nsooka okuvumirira kiri abunomu toyinza kubeera ng'olina ekirungi kyoyagaliza ensi n'obeerawo emyaka 4 tosobola. Kati n'ekirala Kiyingi abasajja Abaganda nkyogera nti ndi Muganda ndi mu Central Omuganda abaamu ensonyi badde tebasobola kukolera wano. Ekinumye nti bafudde terina loosi kye bakoze bafudde bakkiriza Kiyingi afaanana kyanjo. Babeera basajja bakkakkamu bajjento baasoma tufugibwa basajja abataasoma ng'omubuuza wasoma ki nga talina. Bano abasajja boyogerako baddokita toyinza kwogerako dokita yasoma ethics ze omuleete ku musajja munajja n'ennyakula ekintu kyange tomulireetinganga tebikwatagana. Kiringa kuleeta ttiimu ekuba tikitaka ti ate oli akuba ddiimuulawe naye agoba ebyo bintu temubageraageranya. Oli omusajja adde takyalina kyamakulu kyayinza kukola baamusqueezinga era abadde kyobalaba yasirika. Ow'omulembe guno bw'omubuuza Kiyingi tamumanyi naye nga Kiyingi oyinza obutamumanya. Dokita omukulu bw'atyo ng'ate ne politics amumanyi nga yalina n'ebiruubirirwa. Omuntu yenna gw'owulira ayogeranga ku federal abeera wa bwonga aba yasoma kubanga federalism yeri ne mu America nti amasaza 50 ne buli limu lyekolera ku nsonga zaalyo. California yeyina ebyayo, Minneapolis, Dallas, Las Vegas. Kati bano abasajja baakola ebintu ebyo nga balabye wala. Naye ono omusajja kiira wa nsonga ezo Museveni n'abirwanyisa n'ogawaayo nfa n'omusajja waaki talikyuka bw'atyo ye yajja n'ekiruubirirwa kye kubeera ku ntebe. Kati golooza agenda kukyusa ki? Kiyingi abadde yakkiriza nga ne bw'oba ggw'okkiriza ekyo simusalira naye omusajja yabafunza. Kati bino byonna okufa kwa mukazi we tubirabye. Olaba omusajja ajja n'agamba nti Ssenyange wa opposition naye kati atukolera ate mu dakiika emu ne mumutta ate kati omuntu akola ebintu ebyo abeera just abawugula abaleke nga mukaayana. Kati ekyo kisoboka bulungi nnyo ekyokuba nti okunoonyereza ku mukyala w'enfaaye nako tekwasoboka kubanga findings entuufu simanyi. Wano tewaliwo fayiro egguka teriiyo sigimanyi ti alipoota ya muliro alipoota ya bubenje alipoota ya teriiyo egguka. Kati ekyomukyala wa Kiyingi Robina mpozi nga muzimu gwe gugamba ebintu yendala ebyagguka byalinga byemupigodi yali waluwa eyo baamusiba yali FDC yali muvubuka nga wasuubi nnyo mu bavubuka beeyo ng'aweze n'okulemesa Museveni yali w'amaanyi nnyo myaka 25. Oba Blanda yavaawa yassa omukazi wa UCU bamusibye mukono ebyo byagguka mangu. Ebintu byolaba bigguka amangu nga balina interest babakwanguya naye bino teriiyo. Era Dr. Kiyingi abadde alina kubeera awo ali mu trame ya mukazi weeri ate alina emisango egitaggwa n'aba nga asetolinze foleso okubeera mu exile n'aba nga gyawulirire emirembe toyinza giwulira mu exile naye ng'ogamba yaddeko. Kati omuntu gw'otuusizza ku ekyo federalism gye yali alowoozaako yali tayinza kugera mu maaso naye ng'ate kyekintu ky'olina okusomesa abantu ng'ogyeko bano ab'emmenga abanoonya obunoonya ebifo n'ayogera federal nga tagimanyi. Kyetaaga osomesa omuntu federalism kyekino. Federal wano mu Uganda era nawe ekola singa si dictatorship eno. Mwekolere ku nsonga zammwe. Muyina administration, muyina embuga z'amasaza, embuga z'amagombolola byonna. Kyekyo tusibye mu mbeera eno. Service delivery kulemye system decentralized system ogamba nti ogikoze netetuuka. Omuntu yandibadde takyayitaagana kujja ate mbu ngenda ku district
ebintu biggweeraawo sima ngenda kunnira ekkololo gw'obadde ogamba bino onziziza ku federalism ya Kiyingi bali abasajja abaasoma abantu abaasoma bonna baawukana ku General Museveni tobageraageranyanga bali baasoma tutunulire ku nsonga ya okuziika kwe za gavumenti enaaho nalinga ku mbiranye ebaddewo do you see anything different happening ogamba nti he will be given as nkitenta send off ey'ekitiibwa irresponsible bwe naali kirabye Martin Luther gamba nti only the weak cannot forgive nti forgiveness kikolwa kya buzira bantu babazira kati gavumenti eno erina byekola nendaba nga erimbamu kubanga ako ke kabonero ke walikoze bambi kuba ke katono ennyo si kyamaanyi okukiwa Dr. Kiyingi oba omuwadde busammambiro yakola roolo ye olubimbi bwe yalulima kyoyinza omumuwa noga nti bambi alimu ku nsa kyekyookumuziika obulungi kubanga n'omuwa butwa yennyini ajja n'abeerawo ku send-off y'omuntu gwawadde obutwa kati ate gavumenti enoonya sympathy lwaki tokozesa mukisa gwa Kiyingi muziisa abasajja bakawanga wadde kale bakawanga twabamanya nti mwalimu abayitamu nga mwabagula naye muziisa abasajja abo Dr. Kiyingi mumuwe send-off kubanga lwaki mumuwa send-off kubanga nze saalifuddeyo si kyensaba gavumenti kino kuba kulagira naye lwaki mumuwa send-off mugimuwe ku lw'ab'ekika kye kubanga ab'ekika kye kye basaba ab'ekika kye nalabye nga kye bayayaanira ekitono ennyo ke katono era kyenja okugeraageranyizaako nange ndabe obugunjufu bwa gavumenti yaffe oba n'ensa ke kano kokka bw'otakola send-off ya Kiyingi obeera ddala olina kye tulina okuteeramu obwesige nalabe ku minisita w'amawulire Chris Baryomunsi bw'atyo ng'awakanya byo ebigambibwa nti tebajja mwerekera bulungi naye bandibadde bagende paperwork bamukoleko ave Australia kyekyokka kyasobola okukola state eno bweyogera na Australia bigenda kwanguwa clearance ya paperwork kyesobola okukola nozza ku sanite entono naye bwe banaaba n'ababalira obubi bajja kudda mu katembatemba naye nga kino kibayamba ku scoringa omusajja akomezebwewo yeebasibwe agalamizibwe busukuma seetaawo mu busukuma ku bijja bajjajjaabe we yalaama kikyokka wamumalako emirembe yeekwese tagasizza nansi ambitioni ze wazikateyiringa nga muto ng'akyali wambavu n'anafuwa we yagenze kufa kati muziike bulungi kubanga n'omuntu yennyini awo omuwabutwa tumumanya abeerawo kubanga okufa kuno kwe kuneutralizinga abafirika kati ate nakyo bwe kibanga toneutralizingirako tokkakkanirako obeera muntu mubi nnyo ate asusse obw'omulamuzi tumalirize n'ekya exile bangi bakyafiira mu exile bannayuganda because bangi abavudde mu ggwanga Uganda for ensonga z'ebyobufuzi tukirize nti bangi nnyo ku bukulembeze wa President Museveni emabegako eri nzikiriza ndooza kyekintu ekimu kyabadde yeewaze nnyo okubeera ne abali mu exile for political reasons simanye ekya Aggrey kituwa ekifaananyi nti more of those are still dying for political persecution nga Kakwenza n'abalala bangi ate otandikidde ku bantu abatono abanafu nga Kakwenza kubanga ajja kgenda lwa busonga bwe afunaawo visa oba bamukubye biki naye eriyo abantu abagenda nga babbye ne ssente nalaba ku minisita Okoko Bakuru yakuba ssente ze NSSF biki n'agenda President Museveni yennyini n'amusanga mu America mu 2006 n'amuzza wano kati just biki agenda maaso naye abadde musajja ali miini oba ali selfish nti ababe bajje mu muhwezi katugugu babba ssente be baminisita ba security leero babbi kati yandibadde ebintu bino kyagezaako okuzza nga bwe yakola ku Bakoko Bakuru yamuzza era yabeerawo wano bulungi naye yali adduse akasente ke yali akubye kaali kawera ebiseera ebyo sente zaali nnyingi
kati bano abaana abatonotono ate kigenze nnyo mu kumwonoonera kuba mulimu n'abadduka obuddusi ng'embeera eganye twakati kakwenza musajja muwandiisi wa bitabo ffenna tuli bawandiisi naye wano okuwandiika kutundawa nga bukeddeyo eya gavumenti etunda ekintu bwe kiti kya nusu 100 kyerimbiralimbirako abantu nusu olwo kati ogenda kutunda ki bizinensi bazitta tekinikale tactics ze bateekawo zitta bizinensi nyingi kati bangi bagenze batyo nti wanuupu mulimu n'omukisa gw'okwerimbikamu n'ogenda era bajja kujjula Canada era Museveni bw'aba akyali wano emyaka emirala 7 ensi zigenda kujjula bekizayiri oba abasayiramu zikyajjula kubanga embeera aginafuyiza abantu bavudde mu mirimu gyabwe kati twatandise n'omulamwa gwa Sesanga batte mukwano gwaffe ajja kutuuka nga talina waakolera wano era alina kufuluma Canada ezo ensi zigende zifune abantu abasobola brain draining eggwanga bagende eri bakole ebirimu ate ebirala oba oluusi bayambe ku nsi ezo nga Kiyingi bwayambye Australia kati bino ebintu tetuscoringa wabula kiddayo ku profile ya President Museveni lwakuba kale abamanyi obulungi Museveni bakiyingi bonna bakimanyi nti taswala kati bino byonna tubyogera ku muntu alina ensa ye taswala naye nga reputation yo bagikubamu ebituli kubanga okujjuza abasayira buli omu nti ovaawa Uganda buli bajjaga nti ensi nedda byejjudde abeebyeyo ate twongeddeko abasayiramu bajja kutuuka balabe nti kikyali nnomo kikyuse byonna bikuba mu jeno Saabalwanyi yandibadde kati ateekateeka abazzukulu ate abantu abakoze ebintu bino byonna bamaliriza bubi tubalabyeko Mobutu Sese Seko yabikola era ng'ategese mutabani we bayita Kongolo okujja abeere pulezidenti naye bwe bamuwaŋŋanguse Morocco gye yafiira tewali kyagenda mu maaso ne Kongolo tamanyiddwa gyali famire ne zoonooneka bye bimu bye nalabye Gaboni ku Bongo ali ne kitaawe Omaro bwe yali yamala kufa kati ate omutabani musibe omukyala naye musibe omukyala oyo omukyala we musibe Valentino kati nze ndaba ebintu byebimu lwakuba kale tuba n'olugumugumu nti Saabalwanyi tatya biki ne bw'obanga okyatya Bakyagulanyi bano bw'obanga ddala si katemba nga bwe babadde obuuza ng'okyabatya oli mutiitiizi saabatiitiizi kati si kirungi kukola ki kuteekawo mbeera eno jjuza abantu basayiramu abantu bangi bemanyi nange nga bali eyo naye nga balinze obukulembeze bukole ki tyovulaba obukulembeze bwaffe bw'amaanyi ku social media singa ku ground nti abantu bali ku byeyo badduka abamusigwa baddusiza niyo baddusiza indirectly olw'okubasiba empingo ebyenfuna wabisanyalaza n'abeere South Africa nga talinayo mulimu naye ng'asinga omuntu omusomesa kati ensi bwetyo nedda talina mulimu South Africa asinga omusomesa wa gavumenti afuna $5,000 n'omusala emisolo ate nga naye ayina ezzadde lyaweerera amasomero ga bbeeyi tutendesa abaana tebalina gye bagenda kukolera mirimu kyokka okusoma kwa bbeeyi abazadde balemeddwa era okulabuka paka leero babeera mu butale awo ne basula mu butale empewo namulaba nga abasuuta mu covid nti omukazi oyo yasula mu neeti bamuwe ekirabo bamuwe neeti nendaba n'owekitiibwa ennyo Prime Minister Leader of Government Business Nabbanja Musafiiri ng'agenda n'abatwalira kasente kaleerwawo kati ekintu ky'ozimba kifu naye byonna biva ku bukulembeze kulemerawo kuba bino ebintu byenjagala ebimu tabimanyi ffe twakwata kiri nti mugezi naye akaddiye bongo bukooyi oli bize olowooza ntalo olowooza bino olowooza abantu emisango gye bayinza okuggulako toyinza kulowooza kuteekerateekera ggwanga ffe tukuwadde badeni kubanga mpulira nti abavubuka bagamba nti muzeeyi tova ku maini kitegeeza ffe twesalira omusango ekibanga kiri kityo kiddayo mu eggwandaba bw'obanga okyatunuulira bannabyabufuzi nti lukwago wange entegedde nakaawo
ssaawa nga 3 eziyise oba 4-5 nti afunyeemu obuzibu ku mutima ow'ekitiibwa Omuloodi afunyeemu obuzibu awataaka naye bw'oba okyatunira abantu ng'abo Besigye baani tossa badeni ku bantu gwe nga bwe muli eyo mwe mubonaabona ffe tubonaabona abantu bali beebase mubaleke muleke abasajja beebake atakumira mpeera abatukumire muleke abasajja beebake Katonda kuma maaso mogi Uganda ey'enkya